Buterevu kansubire nti buli kimu kikyatambulira ddala bulungi. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo buterevu nkomyewo okubeera nga ate nkongerayo ne bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate munange omissing out updates. Yes, naye nga ye Rema Namakula bamutabukidde munange. Waliwo TV presenter omu avuddeyo wakati mu programu bw'atyo n'amutabukira bubi nnyo nga nno kyamulangira ekivudde ku luyimba lwe luneeno olupya olwa Ngonze. Bw'atyo n'amulangira nga wakoppa ennyimba za Chosen Becky nga waziwuliriza mu nkukutu n'ebirala. Bw'era oluyimba olwo Ngonze lwavudde mu luyimba lwa Chosen Becky olw'abankuza. Kati nno mukwano gwange gwe abasalawo wansi awo mu comment section ddala gwe waluwulirizaako n'olugatagata n'olwa Chosen Becky olw'abankuza. Rema Namakula yakopya oluyimba lwa Chosen Becky oba bineeno bya samwa. Ngenda kuba nkulekerako akatambi naawe okewulirireko naye nga bannange si byangu n'akamu n'akeddagala. Tewerabira nti abantu abamu bo bakoze kinene nnyo okubeera nga baleetawo enjawukana mu bayimbi naddala nga batandika obbageraageranya. Emabegako twalabako ku lutalo olwali lugenda maaso wakati w'abafanzi ba Shiba saaka ate ne Spice Diana. Spice Diana n'avaayo naawo bambi ng'awulira kimukutteko nnyo n'awoninga bafanzi ba Shiba kalungi n'abagamba bannange mulekerawo okunvuma naye nga butereevu byonna biva mu bantu. Omuntu n'avaayo n'akola statement naye nga ye tamanyi bano baagikozeeko egenda bayisa batya. Kati wogamba onombo akoppa ennyimba z'ono butereevu gwe kikyoba osuubira ate ekiba kigenda okuddirira singa oli kiba kimugudde mu matu. Kale no mukwano gwange byebe bigenda maaso eyo naye nga comment yo njetagako wansi awo ate mu comment section gw'otubuulire oluvannyuma lw'okuwuliriza kano akatambi ddala bituufu oba si bituufu ye abaffe. Omuyimbi talina wuliriza luyimba lwa muyimbi munne. Oli wasanga Rema Namakula ng'awuliriza oluyimba lwa Chosen Becky musango. Oli wasanga Shiba ng'awuliriza oluyimba lwa Spice Diana bannange musango n'abalala. Bannange si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga bye bigenda maaso ate mu music industry so nga nabyo tubitadde ku bbali. Muggulire lye twakavaamu awo nkuleetedde akatambi k'omuyimbi Sasha Brighton. Tebinnaggwa waliwo atavuddeyo n'amutabukira bubi nnyo n'amugamba nti munange kama is a beach. Kinajjukirwa nti nno gye buvuddeko omuyimbi ono Sasha Brighton yaliko n'omwami gwe bayita Shonga era ng'omwami oyo yali mufumbo eri Dorothy Shonga. Mu kiseera ekyo Dorothy yavaayo bambi kaba amaziga mayitirivu nnyonnyonnyo nga yeegayira Sasha Brighton bw'atyo amuviire ku musajja wabula bayongera bwongezi maaso na mukwano gwabwe saako bambi n'okukudalira omukyalo no. Kati nno ye avuddeyo ng'agamba butereevu kama is a beach era ye bw'atyo mu bufunze abadde agamba Sasha Brighton nti munnange naye akifiiringe bw'atyo kye yayisaamu munne. Gwe kikyoyogerako ku nsonga zineeno comment yo ngirinze wansi awo naye nga toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini. Goodbye for now. Ngonze. But Ngonze Rema Namakula omulaba nga the song was inspired by Bankuza. Olaba nga ups and downs zizo nazo na bend zizo nazo na yagenze ku Chosen Becky. Era kye kisinzo okunewunya an artist okuva ku kiraso okuveri okuddeno. And of course Rema Namakula nakamusanga emirundi ng'esatu mu nkukutu ng'awuliriza obuyimba bwa Chosen Becky. In fact ng'agamba ba writer nti akakayimba kayina kuba kange lwaki mwaka weeri. Rema Namakula bulimba bulinga busatu nga yakulaga nti kano mba kubanga nze yakayimbye obuyimba bwa Chosen Becky era oba owulira bendi za kayimba koyo akapya ka Rema Namakula olabira ddala nga ye bankoza then nakayimba kakaro nantonga akamu olabira ddala nga Rema bendi zi timanya bamugenda kunja samiranga mu mazola ba video eno nabye video ya Sasha Brighton nga akaba amaziga nnyonyode ebizibu byalimu. Yes nzikiriza bana Uganda bangi bayita mbizibu bingi bayita mu kusomozebwa kungi naye banaye njagala tukkize nti kama is a beach. Kama is a beach. Sasha Brighton jukira mu amaziga ge wakabya omukyala gwe bayita Dorothy Shonga omukazi n'akaaba omuliro omusajja mumukudalira mukoze video mwogera kino mwogera kiri right now okaaba mukirabye ti wakabya munna amaziga nawe kati okaaba okalyadda kadda danze manya bamugenda kunja samira nenga kyembabulira ge mazima kino kibeere ekyokuyiga eri mwenna abakabya bannammwe nti waliwo olunaku erugenda okukya ku makya musasulire ebyo ebibi bye mwakola bannammwe mwabamu mujooga bannammwe. Kamawo example eri ku gavumenti eno eriko eno gavumenti ya Mwami Museveni erimu abantu abajooga abantu
with impunity olina ajoga banne n'achunya banne olwokubanga bali mu buyinza balina ssente balina buli kintu n'amaanyi ne mujjukira olunaku olugenda okukya ku makyanga biweddewo mwabali mu gavumenti ya mwami Museveni muli omu abamu bakajajjatta ne mubeeromo ne mukuba ekkebe ne bakwata abaana ne babachunya ne babasiba tebabatutte mu kooti naye nga mwe muli basanyufu maani noddayo ne weebaka n'olya naye ng'okimanyi watadde ku mwana wa munno paasi gwe kennyini guwasise obusolo bw'omwana wa munno mubakubye emigongo mubaddyemu enjala naye olubagambako kubanga muyina amaanyi n'essente nammwe mujjukire olunaku olugenda kutuuka bantu mmwe mbalayirira mu Katonda lulituuka so nammwe mwabali abanakwalyamu ne Shasha Brighton ajjukiremu naye we yakaabiza Shonga Dorothy Shonga mwabamu muli awo kati mwoza bambi naye mukirabye nti Katonda asasula kati nabo bali mu gavumenti ya mwami Museveni mmwe abali mu majja abali mu poliisi abali mu security organs ez'enjawulo ne muchunya buli bantu kubanga muyina amaanyi n'essente yes mubirina today naye tubuuza paka ddi mbalayirira olunaku lumu niwe mutali bammwe ne bali babaana bamwe bali bisasulira mbabuulira mu Katonda baali b'amaanyi ng'ensi batya baali basajja baali bakazi Bagadafi balina amaanyi 5 Hussein Mubaraka balina amaanyi Egypt Abedini Aziz Ali balina amaanyi abasajja ba Saddam Hussein balina amaanyi mbabuulira mukolebe mukola ne mumanye enensi tekungulwa so gwali yeyiso wiku munno kyusa tekiri too late wowe ina guwanyiza mwetondere nusenga aboluganda baliyo nga tebakwatagana olusinga bya ssente olusi mbeera nontono ab'emikwano mwawukanye muganda wange mwezze mwetondere bannamwe bemukoze ebikolobero mwabali mu gavumenti ya mwami Museveni mukoze effujjo lyonna muganya okwetonda bannayuganda banyiivu naye olunaku olumugenda kisasulira oba muli bammwe oba bali babaana bammwe nze bampita dictator Parker King ndi mwana wa mizimu munankola ki basajja mmwe kyemwani nkoze byonna ffe ebizibu bye tufeesinze mu nsi muno ku myaka gino temulina kye muyinza nakukola kiyinza kunnyiga temulina kye muyinza kukola kiyinza kuba kipya gyendi naye nze mbabuulidde amazima mukyuse mu neeyisa zammwe bantu mwenna abali mu gavumenti ya mwami Museveni mu abantu ababulijjo gwalina wooli ng'okyunyizaawo munno olw'okuba ng'olina omulimu baakukuza abamu mukola eŋŋambo okuba nammwe mbalemesa emirimu mubalemesezza we bali mbabuulire olunaku lumujja kisasulira Katonda kulwa Katonda n'ensi yange mbabuulidde mwe muddeeyo